يجحدون ذلك جزاء ينفيرا أعداء الله النار إجندو كويب وابربا الله نغوي موليرو لهم فيها دار الخلد بغندا كوبيرا غبفنا ميمجو إزو كوبيرا مورو بيريرا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون غيمفيرا قروامتك غفجبالي غبوكانيورني وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا بغين دكورا جنة بتكرزا غبامزوكو ينجر موليرو جهنم غبامبتا ربنا كتوندا وفمرز وفي أرنا تكسبوا تلاقيكو الذين أضلانا بابات بزا من الجن والإنس أبالي مبانتو نابالي مجني kubanga majinni waliwo agabuza abantu nabwe ekiti mu bantu mulimu ababuza bannaabwe abantu abali mu muliro bagenda kulaajanira Allah abalageko kwaba ababuza majinni n'abantu wanaja'alahuma tubateeke tahta aqdamina wansi w'ebigere byaffe liyakunu min al-asfalin babirire ddala mu bawansi mu byawansi kubanga be baatuleetera obuzibu buno bwonna bwe tulimu kati omuntu bw'aba akubuza oba bw'oba obuza munno olina okuba omwegendereza. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا نيمز مدرابا باركون سين بوغرا ngabagamba batya qalu rabbuna Allah abayogeranga ku bulamu bw'ensi nti omulezi waffe Allah ekyo bwe baamala okukyogera thumma istaqaamu oluvannyuma ne batereera ku mateeka ga Allah nga bw'ayagala tatanazzalu alayhimu almalaikatu bamalayika bagenda kukka we bali mu ssaawa y'okuva mu bulamu bw'ensi nga babagumya nti alla takhaafu temusaanidde kutya wala tahzanu temunakuwala temutya gye mulaga kubanga muyina entandikwa ate temunakuwalira bisigadde kubanga mukkiriza Allah wammwe nti ajja kusobola okubeera ng'alabirira ebyo byonna ebisigadde mabega wammwe wa abshiru biljannati musanyuke kubanga gye mulaga kirabise nti mugenda kuyingira ejjana allati kuntum tu'aduna eyo bulijjo gye mubadde mulaganyisibwa abawalimu. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا تبدب نواني بموي مبرم بوينسي بملايكا نغبستان فيريا بكريزا وفي الآخرة رمجك تسانغا كنا كروين كوميرونغا توليبا نواني أبنا مدلا ولكم فيها موينا مجانا ما تشتهي أنفسكم وميو جموي بيونابي جيتاغا ولكم فيها ما تدعون atera mwina yobuli kyonna kye muli bamusabye dikino nkyagala ogenda kubeera ng'okifunirawo. nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan ng'ekyo nno bwe bugenyi oba kyekifo ekisinga okuba ekirungi okugenyiwalamu min ghafurin nga kikuweereddwa okuva eri Allah omusonyiye rahim oyo omusaasizi asaasira abo abaali abawulize bokka. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن يعني أسينغو برونجي ومن أحسن قولا أن أسينغو كبيرا أنت يوغيري تشيغامبي تشيسينغي برونجي مبيغامبي بيالي بيوغيدوا ممن دعا إلى الله يوكسينغو يقول بني بديري الله وعمل صالحا ناغو برزاكو كبيرا انت اكوي ميرونجي ng'atera kiragira n'abalala وقال ناتوكا نكبيرا nga yeyogerako nga yenyumiririza mu kigamba nti innani minal muslimin nti nze mpitibwa musiraamu era ndi mwabo abajemulukufu. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة تبسبرا كبيرا تبين كان
wala tastawi alhasanatu wala sayyi'atu, tekisoboka okubeera nti ebirungi bisobola okwenkanankana n'ebibi. idfa billati hiya ahsan, lwananga nnyo okubeera nti olwana kuteekawo ekyo ekisinga okuba ekirungi ng'ojjawo ekibi. faidha alladhi bainaka wa bainahu adawatun, oligenda okwekanga ng'oyo abadde alina wakati we ne wakati we obulabe. ka annahu waliyun, ng'alinga ddala ow'omukwano, hamimun fanfe. singa olibeera nga ekisinga obulungi kyokola, Allah subhanahu wa ta'ala alikufuulira abadde omulabe wo n'afuuka mukwano gwo nfanfe. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. wama yulaqaha, naye tebayinza kukituukako ekyokubeera nti bateekawo ekisinga obulungi ku ekyo kye babeera bajjawo, illa alladhina sabaru, okujjako abo abagumiikiriza. omugumiikiriza yekka yasobola okutuuka ku ekyo ekyokulwanyisa ekisingako okubeera ekirungi nga kyayagala okukola. oyo omugumiikiriza yasinga okubeera omulungi era yasobola okutuuka ku ekyo kye twogedde. wama yulaqaha, era tebasobola kutuuka ku ekyo kye twogedde, illa dhu haddin azimu, okujjako oyo alabika nti alina omugabo munene nnyo ku lunaku lwa akhira, Allah subhanahu wa ta'ala gwayamutegekera. abagumiikiriza be basobola okugumiikiriza embeera erwanyisa ebibi ne bateekawo ebirungi. ng'omuntu bw'akola ekibi nga gw'olwana kubeera nti omukola kirungi, tekifunika okujjako bagumiikiriza, era abo abalabika nti balina omugabo munene ku lunaku lw'enkomerero. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما نيسنغا yanzagannaka mina shaitaani nazgun, okitegeeranga n'okirabuukirira nti kyagadde okukuyoola okuva eri sitaani ekitimba kyayo. fasta'id billah, gezaako nnyo okusaba Allah abeere ng'akukuuma oleke kubeera ng'oyoolebwa ekitimba kya sitaani. innahu, kulwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala oyo bw'onooba omusabye huwa samiun, awulira nnyo, alalimu, ate mumanyi nnyo. olabanga sitaani ng'eyagala okukuseereza, eyagala okukuteeka ekuyoolere mu kitimba kyayo, n'omala olabuukirira nti kino kye ŋŋenda okukola tekisanyusa Allah, sitaani eyagala kunseereza. fasta'idh billahi, yogera ekigambo a'udhu billahi minash shaitaani rrajim, tinsaba Allah ntaasa nkuume obubi bwa sitaani eno ebadde yagala okunkoza ekintu ekiri haram oba okundesa ekintu ekiri halal ndeke okubeera nti nkikola. eyagala okundesa eswala, a'udhu billahi minash shaitaani rrajim. eyagala okunywesa omwenge, eyagala okunsuula mu bwenzi, a'udhu billahi minash shaitaani rrajim. bw'olabuukiriranga ng'ekitimba kya sitaani kyagala okukuyoola, kubanga nnyo okwenywereza eri Allah akutaase, kubanga awulira ate era akimanyi. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته, mubimukubiraga obuyinza bwe, mubimukubiraga obubonero obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala w'amaanyi. allaylu wannahar, ekiro n'omusana, washamsu walqamaru, enjuba n'omwezi. la tasjudu lishamsi, temuvuunamiranga enjuba, wala lilqamari, temuvuunamiranga omwezi. wasjudu lillah, muvuunamire Allah, alladhi khalaqahunna, ye yabitonda. in kuntum iyyahu ta'budun, ddala bwe mubanga mukakasa nti Allah gwe musinza. kubanga ku nsi kwaliko abasinza omuliro, abasinza enjuba, abasinza omwezi, nga bagamba nti ye Katonda aganne edda. bwe mubanga musinza Allah, musinze Allah oyo yabikola, so temusinze oyo bye yatonda. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا, bwe banaabanga basazeewo okwekuluntaza ne balemera mu kusinza ebyo, فالذين عند ربك, abo bamalayika abali ewali Katondawo, yusabbihuna lahu billayli wannahari, bamutendereza lunye kiro misana. wahum la yasamun, tebalagira ddala nti bakooye era tebakooyera ddala, bakola nga baagala era nga babatiivu ku ekyo kye bakola.
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آياته مبمك بلاغو وامغيرو بيا الله سبحانه وتعالى بلاغو بينزابwe أنك ترى الأرض أو تنولين سينو نوجرابا khashi'atan ng'ekiseera kituuse yonna ekkakkanye kazza sana gujookyezza buli akaliko kafudde faidha anzalna alaiha almaa naye bwe tuba tusizzaako amazzi gaffe okuva mbire ihtazzat ogenda okulaba ng'ensi etandise okunyenya warabat ebintu bitandise okusituka nga bikula mu ssanyu ery'ekitalo inna alladhi ahyaaha mazima oyo awensi obulamu oluvannyuma lw'okuba nti ebadde efudde buli akaliko lamuhyi almauta yajja okuwa abaafu obulamu mmwe ng'abantu innahu ala kulli shay'in allah ku buli kintu kyonna qadiru muyinza. inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna afaman yulqa fi nnari khayrun am man ya'ti aminan yawma alqiyamah i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. inna alladhina mazima abantu abo yulhiduna fi ayatina bagezaako okukyusa amateeka gaffe nga bagajja ku mulamwa bagassa ku bigendererwa byabwe bye baagala ebyensi la yakhfawna alayna tebalowooza nti tetubalaba tebalowooza nti batwekwese tetubalaba nga bali mu kuzannyira mu aya zaffe mu mateeka gaffe nga bagassa ku bigendererwa byaffe so nga ate allah yagassa ku bigendererwa birala. afaman yulqa fi nnaari omuntu aligenda okusuulibwa mu muliro khayrun mulaba yaali obulungi amman ya'ti aminan yawma alqiyama oba oyo alijja ng'ali mirembe nga yali omukkiriza omulungi olunaku lw'enkomerero nga wakuyingira jjana. i'malu ma shi'tum mwekolere bye mwagala innahu bima ta'maluna basir naye nga mukikakasa era mukimanyi nti bye mukola byonna abataddeko abiri araba. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا مزما بابا تكرزا بالذكر القرآن لما جاءهم جمزوك بجرا وإنه لفي كتاب عزيز باتووني سنيو ngate bakimanyi nti Qur'an tubanyonyola lunye nti eri mu kitabo kiri kamala byonna ekyekitiibwa ekya lawhil mahfuz Allah yajukumire kitasembererwa okujjako abatukuvu. la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi tesobola kubeera ng'eyingira mu kikyamu kyonna min bayni yadayhi kubeera nti bagyongeramu wala min khalfihi oba okubeera nga bagikendeezaamu tanzilu yassibwa min hakimin okuva eri allah atakola nsobi hamid atenderezebwa ebitonde bye ebisinga obungi mu bantu n'ebirala. tebasobola abantu bonna ne bwe bakola batya allah yagikuuma n'agamba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun tetwagissa ate era ffe tugenda ogikuuma teryasobola jjongeramu wadde ogikendeezaamu n'akamu n'akeddagala. ma yuqaalu laka illa ma qad qiila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqaabin alim. ma yuqaalu laka tebalina kyebajja kugamba kipya illa okujjako ma qad qiila lirrusuli min qablika byonna bye bagenda okukugamba byagambibwa dda abatume abaakusooka mu nsi muno baayitibwa abalalu baayitibwa abalogo baajeregwa tebalina kipya bano kye bagenda kugamba abawarabu okujjako nga bannaabwe abakafiiri abaasooka baabyogerayogera dda ku bannabbi baffe. inna rabbaka mazima mulezi wa allah ladhu maghfiratin yennannyini kusonyiwa wa dhu iqaabin alim yennannyini kibonerezo eky'obulumi baleke beeyise nga bwe bwagala bajja kukitegeera. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan singa qur'ani eno kamala ne katutanda nga tugirese mu lulimi olutali luwarabu laqalu baligambye laula fussilat ayatuhu singa amateeka gaayo bagatunyonnyola bulungi singa amateeka gaayo bagatunyonnyodde mu lulimi lwaffe ne tugategeera ajamiyun wa arabiyun kakati ebintu biri mu lwarabu na lugwira ajamiyun wa arabiyun ebintu bino biri mu lugwira ate bye batugirayo babiteeke mu lwarabu baali badde nga beewugguusa mu ngeri ey'ekikeeki eri obutayagala kubeera nga bakkiriza nti ate kaakati olulimi olugwira olulimi olw'abagwira bwe batandise okussizaamu obubaka ate nga babutunnyonnyola nga babuvunula babuteeke mu lwarabu kulu bagambe huwa qur'ani lilladhina amanu hudan wa shifaa'un eri abakkiriza abanaasalawo ne bagikkiririza mu lwarabu lwayo lwerimu bwe wali obuluŋŋamu era we wali eddagala erijja okubawonya endwadde ez'emitima n'emibiri walladhina la yu'minuuna naye abo abatakkiriza fi adhanihim mu matu gaabwe kirabise nga mulimu waqurun envumbo gaazibikira tebawulira wa huwa teyo qur'ani alayhim kubo ama ebafudde bamuzibe tebalaba era ne nabbi kubo tebamulabawo ulaika yunadawuna abo nno bakoowolebwa lunye mujje mubeere abakkiriza naye min makanin baidi nga bookowolwa bali wala naawe tebakuwuliriza era byokoowola tebabiwulira bakuli wala tebasobola kuwulira mulanga gwo ng'obakoowoola okujja eri Allah. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب موسى تwamuwa ekitabo فاختلف فيه nekisangibwanga bakyawukanamu abadda mu bigere bye walaula kalimatun sabaqat singa si kigambo kyaffe ekyakulemberedde ekyaggwa ne rabbiku okuva eri katonda wo nti buli muntu alina ekiseera ekigere lakudiya bainahum naalibadde nga mbasaanyaawo wakati waabwe n'embeera nga nnyingirawo n'embeera ng'abo mbasaanyaawo naye lwakubeera nti buli muntu namussaako ekiseera ekigere ate nga kyamala dde okuwandiikibwa ate Allah tayawukana na ndagaano wa innahum naye abantu abo kirabise lafi shakkin minhu murib bayina obutali bumativu n'okubuusabuusa mu ebyo ebibasomesebwa nga bijjibwa mu kitabu kya Allah. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا omuntu alikola emirimu emirungi falinafsihi gigenda kugasa mwoyo gwe waman asaa alyeisanga bw'alabye faalaiha alibeera ng'omwoyo gwe era gwaleetedde obuzibu wama rabbuka bidhallamin lilabid taliyo omulezi wa Allah eri abaddu be nti agenda kubalyazaamaanya. ilayhi yuraddu ilmu ssa'a wama takhruju min thamaratin min akmamiha wama tahmilu min untha wala tad'u illa bi'ilmihi ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. إليه يري الله يرد يزوى علم الساعة وكماني كياما كدي كياما نيرنا كروان كوميرون تلوليباو mwezi gundi mwaka gundi nedda ebyo Allah yabyesigaliza. وما تخرج من ثمرات من أكمامها tewaliyo bifulumanga bibala mu birimba byabyo oba mu nkota zaabyo oba mu ŋŋo zaabyo oba ku bikongoliro byabyo ebibala byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yatondera awamu tebisobola kubeera nga bifuluma ne bibeera nga bivudde mu ŋŋo zaabyo okuggyako nga Allah amanyi empeke eziriko ebibala ebiriko wama tahmil min untha tewaliyo kikazi kyekisitudde okuggyako nga Allah akimanyi kirifa ddi kigenda kuwangaala emyaka emeka ne riziki yaakyo wala tadau tewali kizaalibwa illa biilmihi okuggyako byonna ebizaalibwa ebinyonyi ebiwuka abantu ebisolo byonna biri mu kumanya kwa Allah tewaliwo kibaawo nga kiri bweru wa kumanya kwe. wa yauma yunaadihim mujjukira olunaku lwagenda okukoowoola abantu abagambe aina shurakaiya be baliwa be mwangattangako qaalu bagenda gamba adhannaaka tukubuulira kaati ma minna min shahid mu butuufu tewali kufa ayinza kubeera nga wabujulizi nti ddala
wali osaanidde okusinzibwa ng'ogattibwako. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. وضل عنهم bigenda kubabulako ma kanu yad'una min qablu bali basinza olubereberye ku nsi. وظنوا bagenda kakasiza ddala nga ebintu bibaza okubasobera bye basinza nga tebabirabako. وظنوا bagenda kakasiza ddala ma lahum min mahis tebalina buddukiro wabula beebo bennyini abagenda okugwa ku kyokya abagenda okugwa ku kibonezo kya Allah. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يسأم الإنسان متينزا كوا من دعاء الخير كويسا بلا برونجي وإن مسه الشر نيسنغا الله ملنا متوسا كاكبي arwadde oba yavuwadde oba bamugye mu kifo fayausu ogenda okumulabanga akutuka n'essuubi takyasubira nti aliddayo n'atambula kanootu era n'omulabanga aweddemu akutuse n'okusuubira nti tasobola kuddamu kubeera mu mbeera nnungi. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ولئن أذقناه رحمة منا نيسنغا تمالani tumukombyako kusasira kwaffe naddamu n'atereera okuva gye tuli nga ffe tuleese embeera eyo emuzizza mu bulamu obulungi min baadi dharraa massatuhu oluvannyuma lw'akabi akabadde kamutuuseeko la yaqulanna ojja kumuwulira ng'ayogera haadha li eyo ntetenkanya yange yentuusizza mu kubeera nga nziramu okwaka wama adunnu saata qaimatan sisuubira nti ekiyama kiribeerawo kale wala in ruji'tu ila rabbi bwe mmala ne nzikiriza nti kiribeerawo naye bwe ndiba nga nzizeeyo ewa katonda wange nga bwe mugamba inna li indahu lalhusna nkakasa bukakasa nga bwampisizza obulungi ku nsi nti eyo ŋŋenda ejja naaterayo okubeera nga njeefunira Allah agenda kubeera nga agimpa agenda kungemulira ejjana kubanga ne ku nsi yangemulira era bwe kiribeera nga kituufu nga bwe mutugamba nti eriyo ekiyama ejjana ngisuubira falannubayyinanna alladhina kafaru tugenda kubannyonnyola akawunvu n'akagga abatakkiriza bima amilu okusinzira ku nkola yaabwe yali nkyamu walanuziqannahum min azabin ghalid tugenda kubakombya ku kibonerezo sinziggo. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا أنعمنا على الإنسان سينغتبا تتدي كينغرا كفا ولي omuntu أعرض atogenda okulabanga ebyaffa bisudde muguruka wana bijanibihi n'atandika okutambulira ku mbiriizi ze ng'agoomagoma yeeyagala agenda yemenyaamenya olw'ekyengera kye tuba tumuwadde so nga ate amateeka agaffe agasudde enkoto omuntu bwe Allah subhanahu wa ta'ala oba amutuusizza mu kifo oba amugaggawaza Allah agamba nti bwe tumuteekako ekyengera a'rada ebyaffe abisuula muguluka wana bijanibihi n'atambula ng'agenda yemenyeramenyera ku mbiriizi ze nga yeerabawo wa idha massahu sharru naye akabi bwe katuuka waali fadhu du'ain arid ogenda okulaba nga ate asinda nga asaba Allah olusaba olulabika nti lunene bamaseeka tabavaako Allah subhanahu wa ta'ala ng'abadde amutuusizzaako embeera enzito ng'ayagala okumusaba lunyatadde abeere ng'amuddiza embeera ennungi. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل bagambe ara'aytum njagala mumbuulire in kana min indillahi singa Qur'ani eno ddala mu butuufu eva eri Allah thumma kafartum naye ne kirabika oluvannyuma lw'ekyo nga mmwe mugiwakanyizza thumma kafartum bihi ne kirabika nti ate mmwe mugiwakanyizza naye ng'evudde eri Allah man adallu ane asinga obulyaza amaanyi mimman huwa fi shiqaqin ba'id okusinga oyo ali ku ludda olwewala nga tali kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. sanurihim ayatina
بنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد sanurihim tujja kubalaga ayatina ebyamagero byaffe fil afaqi mu bwengula eyo singa bana babasomye ebikwatagana n'obwengula bajja kulaba tekinologi w'obwengula bajja kutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala atqana yakola tekinologi fi kulla shay mu bikintu kyonna wa fi anfusihim ne mu myoyo gyabwe kennyini bwe banaaba byesomyeko biologically bajja kwesanga nga Allah subhanahu wa ta'ala batuusa okumanya obuyinza bwe engeri gye yapangapangamu omuntu asobola okubeera ng'ali mulamba hatta yatabayana lahum annahu alhaqqu kijja kutuuka ekiseera amazima gabeeyolekere gabeere musana oluvannyuma lw'okumala okukuguka mu bwengula nga balabyeyo ebibeewuunyisa nabo kennyini ku bulamu bwabwe nga babadde babusomye bulungi kijja kubeera nga kibeetaagisa okukakasa nti Qur'ani ge mazima agaddala awalam yakfi birabbika ye tekikumala nti katondawo annahu ala kulli shay'in shahidu ku buli kintu kyonna kikolebwa alaba ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli shay'in muhit ala bange innahum abantu abo abaganya okukkiriza fi miryatin bayina okubuusabuusa n'obutali bumativu min liqa'i rabbihim ku nsisinkano ya katonda waabwe bangi tebamanyi nti bali musisinkana ala bange innahum bikulli shay'in muhit Allah ku buli kintu kyonna yakyetooloola dda akimanyi mu ngeri zonna akawonvu n'akagga subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين